Popin Media. Amanya gange nze Mpiima Jamiru Ssennoga, empologoma envubuka ez'okubbula Ntenjeru North okukiikirira abantu ba Ntenjeru North constituency mu Parliament ya Uganda, era nga nzize n'akabonero akakando oba omusubbaawa nga nkalonze olw'okwagala okumulisa ekitangaala ekipya ku buli munnakayunga. Nzize n'entegeka empya okulaba nga nzibbula abantu b'e Kayunga. Kayunga erimu entalo nnyingi, ebyobufuzi by'e Kayunga, obukulembeze bwaffe bwa ntalo. Bw'oba tolwanye na munno owulira tosobola kukola. Sigenda kulwana na muntu, seesimbye ku muntu yenna wabula neesimbye ku bwavu. Seesimbye ku muntu yenna wabula neesimbye ku butali bwenkanya, ku busosoze mu by'emirimu, ku busosoze mu buweereza, ku butabeera na malagala mu ddwaliro. N'olwekyo nze neesimbyewo okulaba nga bannakayunga mbaweereza. Bwe ngenda mu Parliament mbasuubiza muntume ngende mbakiikirire. Amateeka mangi agayisiddwa mu Parliament ge twetaaga okukyusa. Ssemateeka waffe yakwatibwamu ekkomo ku bisanja ne liggyibwako, ekkomo ku myaka ne biggibwako. Ekireeta obutebenkevu, ekijjawo obutebenkevu mu ggwanga ekinambeemu kubeera ne President atakyuka. Obutebenkevu obwonoonekera ddala, buli lw'obeera mu ntebe nga tokyuka, olaba ne bw'obeera mukozi wa gavumenti bakuwaliriza ogenda ku leave n'owummulako, abalala ne bajja ne batuula mu ntebe yo ne balaba emirimu obadde ogitambuza otya. Buli lw'obeera mu ntebe nga gwe togivaamu, buli ekikyafu ojja kikweka, tewali ategeera okoze otya. Gw'ayina obuyinza, gwategeera Parliament gwagisalirawo, amakooti gwagasalirawo, buli kimu gwakisalirawo okulaba nga kitambula. Bw'oba okikoze bubi, eggwanga lijja kutambula bubi. Era gwe guno omugundu gwe ngenda okutwala mu Parliament kwatagane ne bannange bonna okulaba nga ssemateeka tumutereeza. Ssemateeka yakolebwa mu mbeera ya movement, nga ffenna tukkirizibwa nti tuli ba movement, era obuyinza twabuwa President nga tukkanya nti abeere n'obuyinza bungi. Bwe twakyusa ne tuva mu movement tunda mu political parties, ssemateeka tetwamukyusa kumuggyako buyinza, twabumulekera. N'asigala nga yalonda Electoral Commission, nga yalonda abalamuzi, yalonda buli kimu, yamanya emirimu emirungi, yasalawo buli kimu mu ggwanga. Kitegeeza nti obutali bwenkanya bungi. Bw'abanga akola ensobi ajja gikolera emyaka 4 gyonna gy'abaddewo. Ate n'omulonzi yennyini obuyinza bwamuggyibwako. Mulabye amakooti ag'amagye agateereddwawo. Kitegeeza nti omunnansi takyayina buyinza ku magye. Amakooti agateereddwawo. Ate omunnansi ne bw'olonda omukulembeze tosobola muggyayo, tosobola muggyamu bwesigwa. Kizibu nnyo okuggyayo President ng'omulonzi. Ssemateeka tulina omutereeza. Kizibu nnyo okuggyayo MP ng'omulonzi ne bw'aba nga takola. Ssemateeka tulina omutereeza, abantu obuyinza bubaddire babeere nga bayina esse mu bukulembeze bwabwe. Parliament nnene nnyo, gavumenti nnene nnyo okugitambuza, ssente nnyingi ze tuteeka mu gavumenti okugitambuza, omusaala munene nnyo gwe tusasula abakozi ba gavumenti okubatambuza. N'olwekyo bino byonna twetaaga obikolako, era ngenda n'eddoboozi ly'amaanyi nnyo mu Parliament okulaba nga tubitereeza. Nze nsaba bannakayunga, bannantenjeru North, omulundi guno tetulonda kikwate. Tulekerawo okulonda ekikwate, tulekerawo okulonda ssente, wabula tulonde omuntu agenda okutuweereza. Buli lw'olonda emitwalo 3 gye bakuwa oba olidde oluguudo. Ekiteeso kye ngenda okutebolinga mu Parliament, constitutional review gye ngenda okukulembeza, byonna mbyogedde, okutereeza ssemateeka twalitambuliddemu nga Uganda, okulaba nga ekkomo ku myaka biddawo, ekkomo ku bisanja biddawo, amateeka ga President, obuyinza bwa President bukendeere, abeere nga talina buyinza bwankomeredde ku buli kimu, nga obuyinza buddire abantu babeere nga balina obuyinza bwabwe, eggwanga engeri gye litambuzibwamu, abantu babeere nga basobola okulonda abantu be baagala bagende babakiikirire.